Tome kye bayita internet eyo keera nga yeekyanze yeegugunze. Ateka okay, kankufunzizemu Franga. Rather Shalom. Kankweka n'akakodyo kata kuyamba kali kuyambira abaana. Towakananga n'omwana wa NUP. Batojja kumalako. Anti kiri bwe kiti bw'otandika owakana n'aba NUP. Abalabe baabeekyama abanyigira edda success yo bagenda ku kwegatambana ba NUP. Bambala obukofiira bwa NUP. Ne bakusabulira mu linnya liri ng'olwedde bano ba kickstartinze olutalo bali abalaba abalala ne balugula. Fango ni kye yabadde nkoze. Nga beefudde aba NUP. Nagambiddewo emiyaayo akuba emiyaayo gyangambye presido teweetonda sha abo batwetonza ne mbagamba buulire Fango ni olutalo lulu ne lusuubudde. Bakyusiza DP bajjeeko akamenke kaabwe bataddeko ekifaananyi kya Bobi Wine. Basabula bagamba tetwamusiima ono ffe tuli be NUP naye oyo mukunja tetwamusiimira tetwamusiima. Ne mbagamba that's why wokitunuulira golooza nsonga ki omuntu gye yandiwadde singa omala okwetonda n'asigala nga alemezzaamu. Kuba batanafuna ggolo ye gy'ayagala baagala akusse paka wansi obulireyo. Ekyokubiri abantu bangi abanyiiga ng'ogaanye okugwa nga bakubalidde ogwe bikyomba kikoze gwe n'okibuuka bangi. Oli ne waba yakupangidde ofe n'asanga nga tofudde kimuyisa bubi. Kituufu ekyo. Kati kana akakoddiyo bangi abaabadde bakasanyukidde nga mukunjo nno tumugezezza akalemye wano tumufunye kulunaawedde bukyanga asimatuka saatu teyadde eddakiika nenvayo ne mbagamba nsaba kisonyiwo bakama bange. Kati awo buli omu eyabadde abaze nti wano we tumufunidde awedde naawala. Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation, and property management? Look no further. Smeaton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build, and manage properties. For more information, visit our website at www.smeatonconstructions.com or call 0787 943 539 WhatsApp us 0758 821 603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smeaton Construction and Property Management Limited. We rule. Ladies and gentlemen, ndine Frank Ntambe Balukeza era nga yetuze okubalaga products affe package y'abasajja. Eno men's package. Ono Shalom Oil yayongera ku size. Abasajja abenyuma mu size nakendeera bwe nakula size yakendeera olw'amala okwemamaaza. Ono Shalom Oil akulagira ddala kyogenda okubeera nti ekintu. Ono 5 rounds and above. Nga wembanga maze era mpira unje esooka siddamu sooka none ku bbeere sooka onkwateko sooka kazanyise ono yakola. Oyunga buyunzo. Nokolo mwetololo kola ya kiproitichi ocho katone Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections ona mu buzibuzibu ozuka tokagize bwe kati ona ebizibuzibu ona Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangi wa kisasa ku the village mall je tukole mama fakala nkawe detatu Frank Ntambe ono amita Shalom Oil kifanyi kyakusiga kifanyi kyekyo kifanyi nga kisofu kifanyi kisofu abasajja abali abenyuma mu size nakwesa ku masturbation amaanyi gakendeera size yakendeera mu ko simanyi nali munene ne kati bintu byakendeera Shalom Oil nayongera ku size abasajja ndaba wano kuliko obuwanvu kuliko nti it increases on length and size ayongera ku buwanvu ne ku bugazi wano bwata ayongera ku omuswane kubanga guli solid nga guli gumit. It stimulates blood saturation. Omusaayi entambula yaagwo nnyo abikolera ddala. Extends sex time. Era ayongera ko ne kadde bw'omukwesa Shalom Oil ono n'akadde akongerako k'obootwala mu nsonga z'omu kisenge. Increases growth. Ayongera akuza. Promotes secondary development. Okula kwongera ku size kwa 0705 271973. Mukama wange.
abawagizi ba Lydia Jasmine Mwena, the one and only concert hey Lydia Jasmine eri Lugogo ku Cricket Oval nga nya September shinze mtwale 3 kumomo ogifuna kwebiri etano yeddako kumomo yena etebe y'abantu 8 ya milioni 3 Lydia Jasmine the queen of soul vibes simusikeko ono wa boiro chona kavi fresh and again a great night of pure vibes bigger stage bigger energy echuma cha Phenon Records ono Lydia Jasmine waru no mulala muko kana wetegeke hayimba boyimba hit ku hit the music the love ya Lydia Jasmine oh my god eno concert tujagala mwaka janja twagala byana bi first born ebyana bimanyo okulya sente ebiwoza ekisajja kyo kina living singe kitayina motoka kyantama the one and only concert ya Lydia Jasmine ngenya September ku Lugogo Cricket Oval ekutusibwako Abitex Promotion so Chichikwa hey Lily Paso Festival yasizemo magulu abanyamusale n'abanyamukaka mukowa mawuno akuse n'omwana w'omukana tinamo kimanja ekitalya mmere kibeera kimanja muyinibase inembalala nga 5 Septemba 2026 kokuyingira kugenda kuba mutwalo vyepe emitwalo 2 golde emitwalo 5 ate platinum yakakane eminyeto gy'abanyankole jona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita lili pasa lundabe okuba w'eshongororo kati ngambe tedikulanga kulala univase inembalala nga 5 Septemba 2026 yelili paso festival. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Muchachi era ndiejjusa twali muchachi nga tugwa bugwibigwo nga lubajja okubemba tandikira kugwe genda lyo kabago bajjajjaawo nga ate abagagga tebagwa ffe tugwa ati mwabako n'emizimu mwabaavu ati kakati ate wetwadde enera kati nyo temugwa eno bajjajja yo tebakugwa twabanga muchachi nga buli kadde olina kwennyonnyolako kati tetukyennyonnyolako Rogendo ula bayomba bagamba mukunja yaddu yave London lwaki yavaayo testimony musajja wano nava kola akavidiyo ka musajja wano Hassan Nduga ssebo nga ali ku stage naye nga avumula abantu Hassan Nduga oba yafuna caliform alina akantu kabayisaako bwati ndola baba gweri line gwanga Hassan Nduga bafuna ki caliform awedde emirimu mpala bano kavidiyo ke kakola kavidiyo ka Hassan Nduga Hassan tufunzize otuwe ku caliform naffe tulina abatutawaanya mwoba afuna caliform mama ese baliko amaanyi nedda uno nedda kamukulage wano okubanja jajo kavidiyo ke ssebo nga si bya caliform bakabadde kadda kaako abantu bagwa kati bamwe yano byamage ono ka caliform kamuleeze omulaba si bajjajja ayi tomanyi we nagunjulira Fangoni n'essabo lya Hassan twalirumba agenda kukolera vidiyo twalirumba era n'amayembe nali nga byeyo Hassan Nduga yalina essabo alina amasabo aga kali nayagala mulagako nti jangu mpola era we twalumba essabo erisooka teyaddamu wolereza ba Fangoni ali wa Fangoni anti ffe yali wa Fangoni olwo olutalo lwali bwe ruti nga tusooka bw'ojja owolereze tusooka ne tulekawo eri target ne tusooka tukusootinga lwali lutalo lw'amaanyi nnyo olwo kati omaliza oluwangudde twawunze DPC baloopa we baloopa n'embata kasabye agenda mu poliisi mafia taloopa we baloopa ne mmanya bano ndikayana n'abamamizi boy
yake emitu yatabuka ko talabe ngeye gye walumbe ewaabwe. Naffe baali batulumba Alien yali yannomba n'atuyisa bubi. Lwakuba byo tebyagenda mu kamera. Kati ne ngamba okay. Time will come nkulage nti tobangako mu mafia. Gwe mission yali yakusula Alien. Mission ya bonumba nange nina okulumba as a must. Alien yatulumba nankolako effujjo epitirivu mukadde akazibwe nnyo. Kati ne ngamba omwana ono yeeyita ki alumbye bonna abafukamiza nange ayagala ssebo nfukamire empani yakwata abakopolo bange bonna n'abafukamiza ne bawanika emikono kati okutaasa obulamu. Ate nze saawanika nabagamba munzitira wano nze siwanika. So kati we twatandika obbawuttula twali tulina obbakuba until nga bawanise. Namukunya ntalo temukyamunonga kati omuntu ayinza okufiirwa obulamu. N'abatali mu ntalo bafa be basinga n'okufa. Abantu abatali mu ntalo mufa nnyo. That's why ne mu kwekalakaasa essasi balikuba ne lirekawo abeekalakaasa ne ligenda lirumba omukyala ali eri afumba akatogo. Atambuza kyayiwe. Abantu abatali mu ntalo bafa mangu. Kati tulina beera mu ntalo. Katonda tatuteekanga anti ffe tukola bwe tuti ffe tetukaluubiriza Katonda. Katonda yakuwa omutwe, yakuwa emikono, yakuwa amagulu n'akuwa obwongo. Naye buli kadde ofukamira Mukama wano nnyamba, Mukama bano abalabe bannombye nnyo nnyamba. Lwaki annyamba? Olina beekolerako. Mukama ali bize. Mukama ali ku nsonga nnene. Tumusaba kutuyambako eggwanga likyuka ate omuze mu butalo obutono. Kati gwanya obwekolerako. Obwo mbukolangako naawe. Nze oyinza okunnumba ne mbikwasa Katonda. Ku ddiiru ki? Bayibuli egamba kuba oluyo olumu. Nedda. Essaawa n'ettami. Ani yagiwandiika? Abavubuka mufunye omuze ogwo okuva Katonda. Okuva mu Bayibuli. Mugamba Bayibuli sima abantu bawandiika byabwe. Gwe lunkuba oluyiirwo. Era luba terunnabulirako kuno nga n'olulwo lutuuse. Nga naawe olumuwadde. Nze siri wa Bayibuli. Siri wa Bayibuli. Oli wa teach for that kyonkola kyenkuwa. Period. That is it. Kati guno mugogo gwaki? Kuba luli twalabako King Sabo yamala sho. Pastor Kayanja avaayo n'agala ku mugogo gwa King Sabo. N'agamba mwagula bagwali bwe gutukuliko omusota. Ate guno gwa bulijjo. Guno gwa bulijjo. Anti nze ndi Munyankole. Mukunji. Obadde tokimanyi? Oli Munyankole? Kayindo kange tokalaba? Banka yanira n'Abanyarwanda banka yanira bagamba ndi Munyarwanda. Onyankole nimanyi okulugamba? Naye nga nze ndi Omunyankole. Nimanyi okulugamba? Tinkamanire. Kubanga saakulirayo. Naye ng'oli Munyankole. Maama yangayaniranga bandeete eno ne taata akayana. Nze nkuze bangayanira. Kati ffe tuli balaalo. That's why tutambula n'enkono. Oli Munyankole, oli Munyarwanda, oli mulaalo. Abanyarwanda bankayanira bukayanizi. Olwakayindoko. Simanyi lwajaba n'Abaganda bankayanira. Naye nderinga ya Muzeeyi Magala. Ennyonyi ya Muzeeyi Magala wakirabako. Gwe Muzeeyi Magala namulabye wakati. Bamuyise. Magala mpa ku ssente wagudde mu bintu. Ng'okyadde Mengo. Beera serious naawe ate. Wabula kaaka ssente kaawo kajjayo ofunvubira. Awo ojjawo kwesiimwa. Bitiibwa. Ofunvubira ebitiibwa okutali ssente. Kati kiraga abantu balekerawo okuwemula naddala mu abayimbi. Okuwemula si kulungi nnyo. N'okuzza Buganda ku ntiko mwe muli mu kulwana. Buganda n'ejjija ku ntiko nga mwe muli mu kulwana mukunji. Kwo kuwemula awamu tekuba kulungi. Olw'ensonga ensonga yesobola oyitawo neewulirwa ng'era towemudde. Teyabadde mukyamu Katikkiro. Bingi waliwo byendaba ku social media omwana naawemula ogugambo naye ng'olaba ensonga abadde asobola ogisabika neeyitawo nga tawemudde ate neevaayo bulungi. Katikkiro teyabadde mukyamu. That's why nange ebimu ebyange biconfusing nga nsobola oyisaawo point yange neekutuulamu nga siwemudde. Naye nga point yayiseewo. Yes. Wampuliddeko mu bya Vinka nga mpemula. Ebyadde bikuleetedde akabasa. Ansooke nkulage post ya mukwano gwo. Mukwano gwo Byebyekulu agambye Stan weenenye Kongs Vinka. Byebyekulu ani gwayita Sitaani? Abaana abadde bagati bagenda mu Vinka tubayikookinga Vinka.
Anko Bebekulu yefe ba sitaani kati. Bintu bya Vinka byabadde bituzaalidde akabasa. Ho. Ho. Mukunja vaya akola video akaba nange. Vinka alina buzibu ki? Ho. Amugamba osaaga. Mama. Era bwe nkugamba nti sitidde. Bwe nkugamba nti tetutidde. Mba neegumya bwegumya. Mwadde mutidde ki? Ekituufu tuli mu kutya. Nga kiba kiisa. Obusungu bungi. Vinka yabadde atuzaalidde ebitukula makayi byazaalira ensiko. Ate abantu tebategedde perspective mwe nabadde nkoledde vidiyo eyo. Waliwo abantu betumanyiganye nabo ebbanga ddene naye ng'abantu tebakimanyi. Vinka Oggi wange. Ewa. Ku Homes Darling Kamwoja. Osomera Homes Darling? Yes. Nali mu P4 nga Vinka wa P7. Bwe twamaliriza Vinka n'agenda ate twete tumuyita na Vinka. Ye Veronica Nakiyingi. Yes, lye twali tumuyita. N'agenda e Lubaga nze ne ngenda ku Cranes College ne ngenda ku Bishop Nkoyoyo. Cranes eno yewe eri abwegerera awo. Cranes eri Nangonga Buyikwe. So Vinka yanjaga tulina enkolagana ennene abantu gye batamanyi. Yasukka ku bino ebya music. Nga nayagadde kujjayo byama byange ne Vinka. So waliwo abantu betwamanyagana nga n'ebyobufuzi bino tebinakola ki? Tebinakujja. Kyokubiri nagenda okola vidiyo eyo. By the way kati antusooka nasaba lukusa. Kati simanyi bakama bange munzikiriza nkoleko interview ne Shalom oba nayo tekkirizibwa. Bakiriza mukiriza bataata nkole omala basaba lukusa kati neyanzege tekyali omenye etteeka eri obanga asaddaasa omuntu n'ebitabu anti yenna yaleeta situlago muli neggwanga situlago bugenda kukyanga ffenna etulidde neyagireeta bano abaana obukambwe bwe baliko olunaku luyinza okukeera ku makyolu mbyogeredde wano nga situlago etulidde ridde ng'ebamazeewo okuva ku yagireeta anti ovanga ku baana abataliiko nti ono muganda wa pulezidenti ono simanyi amanyi nnyo pulezidenti. Baana bakambwe anti bo balina enjogera abwe mbufe twagala olisibwe nabye nga batabukidde Dax Vibe teyayimbye ne bamugamba mbu gwe ne musitwako tetukwetaaga nnyo ngamba situlago olunaku lumu buyinza okukeera n'etumira egenda kuli abaana baayo anti nabuuzizza baganda bange buzibu ki obututuusa wano ne baŋŋamba luulu namba 1 w'osanga gwe tutadde ku ntandaalo tobuuza yakoze eki tandikirawo kukalakata kasita omusanga ku ntandaalo vuma ebivumo ebikuggwako leeta ebipya deeta ebikadde tobuuza yakoze eki kati gwali okoze video in perspective of your Oggi yes nga mukwano gwo Vinka oyo yanjagala nnyo nga tukyasoma nali kato twali tetumuyita Vinka twali tumuyita Veronica Vinka oyo yanjagala nnyo nga tukyasoma nali kato naye yali kyali bade Vinka alina omutima omulungi. That's why we nalaba nze video gye nasooka okulaba nalaba oli agamba Vinka atukubodde ofumbirwa otya omusajja wa NRM nakwatirawo essimu era nagambirawo kopolaawo gireete nsooke mwanukule saamanya nti olutalo lwali lwatandise dda kyali kyatakosedde eno kati nayanukula ono olwalwaki Vinka afumbirwa NRM kubanga bwe tugamba nti tuboole abalina abaagalwa ab'NRM oyinza ogenda owunzikanga ate naffe abanuupu tuweddewo singa tugamba buli alina omwagalwa nga wa NRM tumuboole olunaku lukeera bukeezi Shalom buli muntu owa kankyogere bwe nti buli muntu alinayo mukwano gwe nga wa NRM buli wa NRM alinayo mukwano gwe nga wa NRM. You get the point? Ebalya ne ssente awo kakati
bwetuke naye yapostinga President Museveni omujjukiro ono n'apostinga Nakasero yapostinga President Museveni nga muli Nakasero anti kati onakitegeerera mu ange eno nti ffenna bwe tugamba nti ekintu kino tukiwanvuye kigenda wunzika naffe kituliiramu tugenda kwemalako abaffe kigenda naffe bennyini ate ffe ba victim abakola ki abasooka waliwo ekikyamu waliwo ekitagenda ekikyamu nno by the way bwe naaba nfunye omukisa simanyi singa nfuna omukisa okwogerako ne Mr. President nandisabye wabeewo akakyukamu ng'era ayagala ekibiina kye enteekateeka eno yagireeta President n'agamba tubaboole kati ebbanga lyemazeewo yayingiramu bamafiya remember NUP buli kyepanga ne gavumenti eba eraba naye bekyagalako era eyiiya ekikubi etya kati omuntu ajja nayambala akakofiira ka NUP n'akwata omuntu atalina yadde obuzibu ku President n'amuvuma ng'akulembeza kiri nti President yagamba tubaboole nga of course akootinga bigambo bya President naye wobiwulira owulira bituufu nga woolaba sitaani amanyinyi ebyawandiikibwa nosinga ababeera mu kyaki kati bano abalaba ne batandika ogaye ekituufu yagamba tubaboole naye ng'ebyaddala oli ali kusakira kibiina balabe yeefuula akirimu kumbe luliiramu nnyana aliira muli nze ninamu okulowooza bw'okozesa akakodiyo mu lutalo ne kamala emyaka 2 nga tekakoze oba olina okyusa strategy bwe kuba okubaboola kunafuyemu tusobola okubakwana ate si buli omuntu waawe kati vinka twabadde tusobola omukwana waliwo be tulina okuboola eyo ndowooza yange naye waliwo be tulina okukwana nti Shalom ali mu NRM nga sirina muvuma mukuba nga nina kumwogereza nga Shalom muwe pointi zange Museveni alina akantu kaali otukubisa simanyi oba bano bakyali bange bakalabye buli muntu gwe tumala osabula eno mu NUP eri bamwaniriza nga kabona jangu you get the point kati buli muntu agattako era bwe tunagamba nti oyo gundi tagattako awo bagenda agende time will come ng'ate tubeetaaga olwedde nga video nga bagamba gw'omukunja ataseranga bakuvuma ne ngamba ati bakuvuma njya ku Facebook yakwasala abantu bagirimu I don't know the name ne nabo omusajja ali mukulu nga ali akoledde video ali mu kuvuma anti bagamba nakola kikyamu okugamba vinka kale owolereza vinka tebakunyenyeza ekyo kati of course neetonze kyakutabuseeko ne weetonda si kuntabukako okwetonda kya buntu bwe nkunyonyola ensonga yange n'ogaana ogitegeera omanyi nze mmanyi mukama wange kati bali bakama bange nkugambye ekintu kyatabuka oli ayambala akakofiira nga gwolaba muli naye mu NUP era nga tolina ngeri gy'onyonyola abantu nti oyo si waffe kubalaba alinga mmwe you get the point kati gwe gy'okoma okuleka olutalo olwo lugende mu maaso bannakigwanyizi baluyingiramu babenefitingemu nze nalabye abafangoni nga bakyusizza DP bataddeko Bobi Wine bafune basobole okuvuma bafune we bankubira agambe ne bali baffe era waaba akuba agamba naye gwe mukunja ffe yadde ndi wa NUP saakusiima ebyo nabira Kasuku kati noyagala omubuuza naye nze nakusiima Kasuku bwe yagenda mu NRM aba NRM bennyini bayambala obukofiira obwa people power kati ate Kasuku ansinga emyaka nze ndi muto mu media n'emyaka gino egya bulijjo naye ate kati kankugambe nze nakalwana entalo 6 ezitwala n'obulamu zonna zirina ano ku fingertips olutalo olukyasinza obuzibu lwe lutalo lwa Fangoni n'emiyaayu nti olwo lwaleka ne bakopolo bange abamu tebalina matu omulala bamuyuze olutalo olwokubiri lwe lutalo lwa Janza Award Baragadi ne Gerard Kiweewa watabukiraawo olutalo olwandibadde olwokusatu lwalima Namakula Mama Alima yes ezo zonna zenjogerako zaali zitwala obulamu but I survived olutalo olwokuna oluli mu kyokuna kati ye luno lwabadde luzze kati luno
luno si lutalo, that's why naluhando linze speed. Nakozesezza bwongo ne mmanya wano oba kyendiko kituufu oba kikyamu, nina kugamba bakama bange nsaba kisonyiwo, nzikirizibwa ogendako mu vinka ne baŋŋamba tokkirizibwa, tuula awaka, olina kye weetaaga kyakulya katukikusanze awo, ne ntuula. Bakugambye ogenda mu vinka katukuwe seze bagenda okuwaayo okuyimba. Yes, era bazimpadde emitwalo 62. Ne bagga osinga ogenda mu vinka. Ate nabadde ngenda nayimbira bwereere wa vinka. Bonya mutwalo 62. Yes. Oleme okuyimba vinka. Na wano ku interview era nsose babuuza bakama bange munzikirizo okolako interview ne Shalom ne bagamba tukukkiriza naye tosussa dakiika 4. Era we zisukkiramu bajja kumbuuza lwaki zisusse. N'aba interview nga eriko n'eddakiika 2:10. Be bakama baffe. Tebakufuga bumbula. Vinka alina ensobi gye yakoze nze emu. Era njinenyeza si Vinka yekka, waliwo n'abayimbi abalala abagikola nga ba Rema. Bwe navaayo ne mpolereza Vinka, I'm very sure Swangiza Avenue video baagiraba. Bulungi. Kubirako omuntu. Namune babalooza mbeeguya. Naye kati ye abalowooza nze nfunamu. Gwafunamu nnyo boogerako. Nze okulwanirako obindekedde. Nsanze bakukuba, nzize nkutaase gw'oddusa otudde wali onywedde kasoda nze ondese bakole ki? Mbobo basita nnyo balina zibbulandi. That's why nakyuka. Naye wali abayimbi ababadde gumite abatabadde nga gwe bataatidde. I saw Fix Maker. Yabaddeyo Fix Maker, yabaddeyo bulungi nnyo. Bajja mulinda. Bagenda mulinda. Bagenda mulinda. Basirise busirisi. Teekawo amaaso aga. Abana abaala abagenze yabaagumye. Bagenda balinda. Shalom, ekijja si muntu. Bobi Wine agenda kuzza abantu bangi ku nkumbi. Bagenda kulima. Ekijja si muntu. Spice Diana yayimbye yabaddeyo. Dax Katero yote yazze. Ne Frank Antambi yagenzeeyo kuba ye ani mutunuzi wa nsonga. Ekintu ne kitambula bwe kityo. Shalom. Nkuwa ku lisiti y'abantu abagenda okudda ku nkumbi. Olabika obadde okyabiyita byakusaagamu. Bantu bangi abali emitala w'amayanja abalina emirimu gye babadde bakola nga bagenda komawo bakkirire ku nkumbi. Nga badde abeera bweru. Eyakulembeddemu ye Benita. Benita enkumbi ye bagiteeketeeke. Essaawa yonna Benita agenda ku kidima. Kajoba Ashraf wonna wooli message eno weekutuukirako tandika opaakinga emigugu. Agenda kulima Kajoba Ashraf. Agenda ku nkumbi. Mbawa lisiti yaabo abagenda okulima. Benita yasooka ne kuddayo Kajoba Ashrafu. Kajoba mweno wiiki agenda kulima. Emigugu waba badde tannasiba ayanguyeeko ajja. Balista Timo. Balista Timo alina buzibu ki? Ekigenda omulimya. Simanyi nze nkusunirako ku bye nalabye. Ekiri mu kkuba ekijja ekiri mu pipeline abagenda okulima. Benita, Kajoba Ashrafu, Balista Timo. Agenda kulima. Ate oyo agenda limisene enkumbi kana ak'omukono mukono. Bulisha Cash. Bulisha Cash afunye abantu visa. Mulaba afunye abantu visa za gundi zigenda. Nze simanyi kye baakoze bino tebiriiko nti nkusunira ku kye nalabye ku lisiti. Kwegamba just nze mbagambako nga bakyali bange nti teekateeka mangu omigugu. Ekijja si kintu. Ekijja si muntu. Omulala Mutima. Manager. Mutima 5 star general. Mutima ono ye Yerusa. Nawe parking. Oyo vuka akyali mulamu. Agenda ku nkumbi. Ndabako nakoma jowulira oyo omuvubuka. Ndabako Kajoni, ndabako Tina simumanyi, ndabako kuliko ne besimanyi. Bagenda kulima bonna. Nkumbi. Ekijja si muntu. Kati gwe wawonye otya? Wali wangudde otya? Kati nze nupu abankubira essaawa 2 ne banjijjako engalo. Bannakigwanyiza olutalo ne balusuubula.
abayekera ababbi abalabbayi aha bano baluwamba bufango ni soja bwani ne buteeka yawo obukoofiira bulage nti bwa nuupu kati obwo bwonna obukodiyo mbumanyi naye kati musajja wali kukiye aliwa owafangoni alien skin era ali ku nkumbi ali mu kulima ye yatandika ali agambye nti anko ye teyayonoona budde yatandikirawo okulima yatandikirawo enkumbi nasangako abalwanyi be nasanga ono ani isimami jagulo taya wa King Sawoliyo sanga isimami jagulo abo nze nabayingiza tebalina sente ziyingira bambi netsanga ne Coach Clement bonna abo bali bamaanyi ng'ensi batya ne wasuula omusajja maani mu byokusaaga no ababana beepanka abaana bafango ne baali batabuse nga bakulumba newo ne bakukuba n'otuuka ku poliisi ne bagamba emisango gya fango ne wano mingi gezaako awaddako ku poliisi banewe bali waleeta justice kati okukoka ku street nga abajasi ba fango ne bayinza oyitawo nga babiri buli omu n'abona enkwero ng'amanyi baana ba fangoni abo fangoni yasengula abantu bangi mu makindye oli n'asenguka ng'okooyo okkubibwa ne ŋŋamba kale kambalagireko bwereere kati ate nze saalina nnako era we nabagamba nti bano ŋŋenda bagunjula bagamba oyo enjaga emukubye alimba anyumyambunyumya ne ŋŋamba kale ne mbatandika nta waliwo n'ebyagenda nga mu maaso eyo ebitajjanga mu kamera nga mwekuba okufa mwetwala yes antiiru kuba twalagaana teri kuloopa nina natuuka naye nti anga ndaba mya republic abaana bajja kuloba basoja aluzinga omwana bamuluma okutu bwekuti ye ate ne tutawanika antiiru nga DPC agambye sizi fire bo nga be baloopye nga ffe tetulinaamu reference neegi so kati bino byolaba ebiri okujja bino I know how to handle manya gy'olwanamu entalo zo yes ekisooka Bobi Wine ffenna atumala buli muntu yenna ali eyo president ffenna atumala just abantu abamu bo balowoozaamu nti tatumala baagala kumwezza ate woolaba abanyiiza oludda nabo tobanenya obujja bwa butonde ffenna tubulina omwana atuula ne yeebuuza lwaki mukunja naye nga bwe beebuuza ebibuuzo ebyo nange we mbyebuuza nze Bobi Wine yanjagala nnyo manyi n'okutuulaawo ne ŋŋamba kati nze ataasoma nnyo atalina nti nno nina omusajja kiki yandabamu Bobi Wine yakwagala nnyo mu bayimbi bonna abali e Uganda okera nga nze nina okgenda nnyimba e London ne Bobi Wine nga naye ne mu baganda be mulimu abayimbi ne lwe nagenda e London lwe twagenda oluyimba lwe yatuuza nga alinnya ennyonyi ku airport n'atuuzaamu lwange it was a big question to everyone gy'oli abalamu wano n'ayimirira mu America n'agamba when I look into Ugandan artists the next superstar is Omukunja Bobi Wine yakyogera ekyo obeera wa tukuyambeko olina ka video kati ono bane tumuyambe tutya anko okay muyambe mukamushayalingi JB running ebintu byange ebisinga anko JB ajja kakwa anti kati obwo video net visa mwe tezibutambuza anti obwo video tetwagala oyake lwaki oyitawo era nalabye meya abakunya ngo David Lutalo yamuwaamu embozi ne mugivuvuba nefiiraawo kati obwo video bwe butyo nga president akuwanikayo ako buli omu yeefuula nti naye ate wemba n'ekibi ekinkutteko ekyo kyondaga wakitege obwo tubutambuza okufa obufi so ebibuuzo bye beebuuza nange bye neebuuza ngeri president gyakwagalamu sikimanyi nze simanyi kye nakola oba oli mu biroowo byo ebyokushininga yo niyo anti deni waliwo abakiwakanyanga balaba sinze eŋŋwanidde yes ekizibu kye nnina wenjagala omuntu mwagalira ddala you get the point kati batekwa okuba abalabe bwe bapimyepimye bagamba ono omwana tumukubye buli wamwaganye what is the next option tumukube tumwawule ku
Kyagulanyi tumwawule ku Nuupu, tumwawule ku King Saha. Kati ate era naawe wonna bookya amaanyi gange tegali awo. Bwe balowooza we gali. Tegali awo. Amaanyi agange tegali nawe gali, nze ndi awo ndi disorganized. Kubanga nange ntuula ne mbyebuuza kati kino kisobose kitya? How did it happen? Kibaddewo kitya? Nti bantutte e London, buli omu n'asuubira ngenda kudduka, ne sidduka ate ne nkoma. Ne bakubba ssente ne n'osigala ng'okyagenda mu maaso. Ne bankuba amasasi, buli omu n'amanyi oyo omwana agenda mu NRM n'eŋŋaana. Abalwana bino ebintu baffe. Ntalo nnene. Wano nabadde ku kitanda katono kufa. Abayimbi baanooma baanyiiga. King Saha ye yavaamu mu bayimbi b'eggwanga bonna n'agamba omuyaayu tetusobola guleka kufa. Ng'abayimbi bali eri banyiize banoomye olw'okuba pulezidenti Kyagulanyi yantaddeyo. Naye nga nange gwe banoomera simanyi lwaki omusajja nze gwe yalonda mu bonna. Aga akugwe ku mukunja kw'essiva. Anti omwana yakoze vidiyo n'agamba ku kivulu kya King Saha mukunja yali azze Suula Saha. Naye ng'akola vidiyo musajja mukulu alina n'envi mu birevu. Olaze Suula Saha. Mbu. Kati obukodyo bwonna mbumanyi. Oyo yabadde ayagala. Then muddize vidiyo nga nvuma. Ngambe kakati kuba babaga mbu. Era Saha oyo mwejjeeko kubanga akadde konna obulamu bwo buli mu matigga. Ne mmanya kati wano bantagetinze nkole vidiyo nzizeeyo nga nvuma. Ngambe kati oyo Saha bo batememu ako. Oli ayo benge yiseemu kwawula na King Saha. Kiba kituukiridde. Kubanga kye nakola ewa King Saha ku show ye buli muntu yandyagadde muyimbi munna akimukolere. Oba mukwano gwo akikukolere. Kizibu kye tulina e Uganda, abantu abamu balowooza bo brandi zaabwe za kitalo nnyo zirina obbeera wali nga basuuta nsuute. Bo tebasuutamu ku balala. Era yekireeta enkaayana. Nze bwe mba nasituka ne nvuga amafuta ne tukola ki ne tugenda ku press conference ne tugenda mu kibuga ne tugenda ne nkwata essimu zange ne tu blood kasi. Bw'oba tokikoze tonyiigira nze akikoze. Kuba gwe tewakikola, gwe kireke tewakikola. Tonyiigira yakikola. Ate nina ensonga lwaki nkikola. Nze njagala gwe njagala. That's right. King Saha tosobola mmunjawulako. Kubanga ye mwagala. Bankuba amasasi King Saha yaliwo. Mbadde ku kitanda wano Saha abaddewo. Lilian yanteeka mu kkomera Saha yaliwo. Nga ne baganda bange ne taata wange nzaala ali mu kyala atudde. Then what do you expect me to do for him in return? Kumwagala. Ekizibu kya Uganda ne wookola obulungi ennyo era okyayibwa. Ne bw'okola ebibi era bakukyawa. Kati wano we neebuuliza. Kati okay, tunuulira omuntu akola vidiyo n'ogamba ogenda vuma mukunja omugobe mu struggle. Kati wenvaamu. N'okiggusa. N'okola omulimu mukunja gw'abadde akola mu struggle. That's why nkugamba ebintu bino birimu ati ayetaaga owa obudde tumwetegereze. They are deeper than what we see. Yes. Waliwo abayingira mu kintu kino. Lwaki batagetinga omuntu gw'olaba nti alina kyagezaako? Bwe bakola bakuba. Nsobola kaloba nga nasobezza. But of course tuli bantu ffenna tukola ki? Tusobya. Lwaki weerabira biri ebirungi omwenda byenkoze ekibi ekimu ne kibigwerabiza? Toza mbu zesaga tutwala nti bonna abastruggle bonna n'abeekyukakyuka. They are against that. I think there are few individuals, culprits, abaagala okwefuula mbu bo bakitalo nnyo. Waliwo abaaki ate kano kafune abanupu kye bakola kituufu okusabula buli kiramu. Eggwanga lino lyafuna obuzibu lirinamu bannantagambwako era ebitawaanya gavumenti yaffe eno. Eriyo omuntu nga yo oluliraanako ku Museveni oluliraanako ku minisita omu ng'olwo ekyalo kyonna okitegeera. Kati eno mu Nuupu bo bakulaga ne wooba oyogera ne pulezidenti ne wooba oli muganda we bakutereeza. Kitegeeza Nuupu we bukyanga ekutta obuyinza esobola otereeza eggwanga.
ku kyekola ekyo tewattira muntu ku liiso kuba family ekikyamu kiba kikyamu regardless ani akikoze kati ako Nuupu keekola katuufu. But again tuba tulina okutunulamu kubanga eriyo betujja okuba bagende baleme kudda tugamba oba agende naye we tunaagenda tugamba tutyo tujja fiirwa bangi. Benita ali wankyukakyuka. Benita obuzibu bwavaawa mukundi atasala, if I may ask, lwaki ebintu byatebaka ku Benita obuzibu bwavaawa? bata abasibe abali mu kkomera bano abaana tebaagala bumanya buzibu bwe bwava bo bagamba bata abasibe baffe bwe batabata nkugambye n'abalala bajja kajjo bajja wiiki eno. Sakana no Kajoba actually ku TikTok. Kajjo bajja era waba tanna paakinga. Apaakinge ayanguyeeko Kajoba. By the way eyo nange babate kuba kati ebintu bitabuse. Ono e Kajoba ono amatamu. Oyo anko Kajoba oyo. Ono yanko yako video nga nvuma. Kati bwaba tanna paakinga. Ono yadda akola ki video? Yadda awana ki? Vinka. Yabadde ku Vinka. Bamugambye wata sister wange. Lwakuba ne Kajoba agambye we tumulemeseza ebweru gyali mbu bwakomawo agenda kampinga Magere. Ono ndaba ali waneeno bamuliko ambi. Naye namulabako ono yankolyako video nga nvuma. Kaba kadde. Ajja. Kyekirungi kyensi eno kabeera kadde. Olina kuwangaala. Kati naye olabye Benita amaanyi ge yakomeddewo. Sakya Mukama yamutimye ku airport. Era agenda kulima. Yonna gye kiggwera. Benita enkumbi ku bbega. Agenda kulima. Oba bamunonedde mu magye oba bamunonedde mu ambulance kulima gye kiggwera. Tugenda kulima. Generations. Sakya Mukama. Benita. Minisita Nammere. Ensonga oziraba. Mbiraba. Basooke batusaasire. Muzeeyi Kaguta abasibe mu bate. Eno kitokota abaana bakambuwadde balirwedde ffenna tubifiirwe. Anti n'owaabwe bamukuba. Kati kyafuuse kinyumo. Si kinyumo. Bo bakuba. Just lwakuba nti mu nsi kirungi omanya ani boosi wo. Nze kati abo basigala ba boosi bange. Era bwe mba nsobeza ne baŋŋamba osobeza nga ŋŋamba nsaba kisonyiwo. Nga weetonda. Nze omukunji ataseera Novik Music, President wa Mya Republic, neetondera abaana bo. Ba boosi bange. Bakama bange. Yes. Kuba kyonna kyendi be bakinfudde. Gwe togenda kinneerabiza ne woba gwe Vinka. Wadde twasoma ffenna. Yes. Kati omuntu asoma na comments then yatoba otya nga oli Mya Republic. That's a cool school. Bisoboka. Ensi erina engeri gyetuvungisaamu. Bano basigala ba boosi. Vinka we banaatereeza ako akantu ne bamanya nti omuntu wakuyirawo omubiri tomuleka kufiirayo mu mizibu. Kijja kuwabadde alwana ku brand yo. Yes. Kyogamba Swangiza Avenue eyo video temuliimu mukulu yenna olwedde baali bagirabye. Bye nayogera mu video. Ekirungi nze sivuma. Wagamba ki? Waliwo yakafunye essimu. Nagamba. Oli yagamba Vinka ofumbirwa otya omusajja wa NRM. Kati nze nenkola video nga mugamba. Nga ndaba ensonga eyo temala komerera muntu oyo. Kuba ye ng'omuntu tavangayo n'avuma oba n'atukkakkanya. Kumbe eri gwali gwatuntumuse dda. Gwaka. Nga tebaagala kuwa magezi, tebaagala yeegeziwaza, era we weegeziwaliza basooka ne batooli gweno. Ne bakuwa ebyo. Era ne basooka bampaamu awo kyapu supiidi ne mbagamba bakama bange kimala. Nsaba kisonyiwo. Sigenda kuddamu. Ne baŋŋamba kola ne video ekwatagana n'omulamwa gwe tuliko nenjiwanika. Ne mugamba Vinka oyinza obutabafuna. Ne baŋŋamba kati oteredde mulayi. Ne Vinka afunye abaana. Bweza. Bwa mukasa. Naye oba yabafunye kaliya bagimaze. Kaliya Vinka agudde.
tosaganga n'omwana gwe bayita owa NUP. Kali yabagudde ekyamukunja. Ate ekyo tetukiteesaako, teekawo amaaso aga. Vinko komawo mu bantu aggumira erinnya nga ku zi stage yawulire nga ye Vinko oli. Gwe tomanyi eyo intimidation gy'oba nayo. But Vinko has not been having issues with anyone. She has been doing her music, her business. Olutalo luno Vinko alabika kisiraani kyamutomedde butomezi. Olutalo lulabika terwabadde lulwe direct. Baki batakikinga Vinko. There was another target gye sinnategeera. Oba swangizi nga swangizi. I think that's what I think, but not Vinko as an artist. Abaana be basaba Vinko ekivvulu. Owaaye tuwe concert. Abadde emyaka 10. Ate olwatuuse n'agiwanika. Ekyokubiri ky'olina obutabuusa maaso. Sho bagirangidde emyezi 4. Lwaki abaana baatabuse ebula ennaku 2 sheetuuke? Oba kyaddemu omukono omulala. Oba kyadde one of the strategies to market the show. Ate osobola marketinga ng'osaanyaawo. Nati nakoze Frank Antambijjo show. N'agamba show ya Vinko adde ebulamu ekintu ekyo. Eba tennabeera ku mimwa gy'abantu. Teriiyo muntu yeegomba funa marketing strategy bwetyo. Badi pyara. Mukunja nno wasoma adde weebuzaabuza weewussa wano. Taliiyo. Goma ekyo kye batadde ku Vinko. Kati Vinko ne omutwala mu ssabo musamirira. Taba wasalira nkoko temala. Aba waki? N'embuzi temala. Bamutaddeko ebizibu bingi. Wagalire batange mukunjo yasama. Senga Vinko amutwala mu ssabo. Enkoko temala era bwe mugireeto gimusalirako kati ebizibu ebiri awo efa bufi. Tumuleetera njiibwa. Nte. Vinko mutereeza kati. Oba nga amukomyakomyawo ko. Nte. Gwe tomanyi kye bayita internet eyo era nga yeekyanze yeegugunze. Ate kankufunzizeemu Frank. Rather Shalom. Kankweka n'akakodiyo katakuyamba kali kuyambira abaana. Towakananga n'omwana wa NUP. Oba tojja kumalako. Anti kiri bwe kiti bw'otandika owakana n'aba-NUP. Abalabe b'abeekyama abanyigira edda success yo bagenda kwegatta mbaana ba NUP. Bambala obukoofiira bwa NUP. Ne bakusabulira mu linnya liri ng'olwedde bano bakickstartinze olutalo bali abalaba abalala ne balugula. Fango ni kye yabadde nkoze. Nga beefudde aba NUP. Nagambiddewo emiyaayo akuba emiyaayo gyangambye Presido teweetonda. Abo batuweetonza ne mbagamba buulire Fango ni olutalo lulu ne lusuubudde. Bakyusiza DP bagyeko akamenke kaabwe bataddeko ekifaananyi kya Bobi Wine. Basabula bagamba tetwamusiima ono ffe tuli NUP naye yo mukunja tetwamusiimira. Tetwamusiima. Ne mbagamba that's why wokitunuulira. Golooza nsonga ki omuntu gye yandiwadde singa omala okwetonda n'asigala nga alemezzaamu. Kuba batanafuna ggolo ye gy'ayagala baagala akusse paka wansi w'obulireyo. Ekyokubiri abantu bangi abanyiiga ng'ogaanye okugwa. Nga bakubalidde ogwe bikyumba kikoze gwe n'okibuuka bangi. Oli ne waba yakupangidde ofe n'asanga nga tofudde kimuyisa bubi. Kituufu ekyo. Kati kana akakodiyo bangi abaabadde bakasanyukidde nga mukunjo nno tumugezezza akalemye wano tumufunye kulunaawedde bukyanga asinatuka saatute yadde eddakiika nenvayo ne mbagamba nsaba kisonyiwo bakama bange. Kati awo buli omu eyabadde abaze nti wano we tumufunidde awedde n'awola. Obusungu ne bubeeyongera olw'ensonga yeetonze badde baagala njokye. Njagala okubuulizaawo twoza nti ne Bento Buzibu bwava kasita bamugambako n'agala okuzza okulira teetinga ku nsi tokayananga n'abantu babiri, tokayananga n'omwana we NUP, tokayananga n'omulokole. Akkiriza munnabbi. Kayana n'abantu abalala bonna. N'omuwagizi N'omuwagizi wa Seno. wa Seno. Tewakaana baabo. Mpozi ng'okooye. Wanga just toli busy nnyo tuna bitu. Nkugambye etteeke. Alien baamusuula ntunula bwenti. Alien yagwa. Meeting zaatuula wa Misaki Semakula. Naye Misaki yali takimanyiiko. Okusuula Alien? Yes. Nga zirimu abanene mu TV. Lwaki nti obboogera basanyuka. Hey! NBS.
bakola meeting wabeewo ayenyenya nga okusuula mulimu alien ne ba skin. promota abaali ate Nobati mwaliye. ate Nobati teyaliiko. Tali Nobati kubasuula Abitex. Njogera bye nawulira n'amatu gange nga tebabinyumiriza. Batuuza meeting TV za Uganda. Yes, nze nali ku papazi nketta bintu byange birala nga ne meeting zitudde wali then ngendo owulira obusimu obuvuga gwe boogerako ne bye boogerako naayo byonna mbimanyi. Kusuula alien skin. Era bano baali batandise nga bawaniseeyo posita esooka. Promoter omu n'akuba essimu n'agamba nedda mulindeeko nina ekivulu kino ekya Kireva J ate alien gwe ndi okukozesa okiranga. Mulindeeko kiggwe tutandike lumu. Era ne tuvaawo n'enzira mu ghetto zange. Ebiseera ebyo alien essimu ye yalinga teyitamu ku direct ng'eyitamu ku WhatsApp. Nagezaako mukubiramu ezo ennaku ezisigadde saamufuna. Nali ndi awo nga show ya Kireva J yakaggwa. Ngenda okuzuukuka ssaawa zaalinga 5 ez'okumakya nga alien ali ku live yeetwala ne bafuutu soja. Simanyi biki gwe bulijjo mbaliisa mujja na wano ne mbawaledde. Bamusetinga. Kati ne mpita gwe twali naye nga twalina ebyaffe bye twalimu. Ne mugamba basajja ekintu kye baali boogera okirabye. Kituukirira. Kati ngeno media evuga egamba alien yavumye Bobi Wine. Era nze video gye nakola nabagamba nsaba ku video nga alien avuma Bobi. Aga Katonda tewaaliwo yali agirina. Nga tebagirina. Naye mu bino bye yayanukulanga ng'ayomba nabo mwe baatemanga. Yaga olaba. Wuuyo. Ambi. Ati gwoli mugezi nnyo. Bali bagana okola video eyanukula. Olowooza lwaki saagenze mu lutalo kuyomba na bano? Baba bakunoonyaamu kuteekako kigambo nti wavumye Bobi Wine. Waawano oba walengeza struggle. Kati wojja ku live n'otandika ne bajja mu comment section nga bangi ne bakuvuma ne bakola batya. Naawe n'onyiiga n'ogamba kale twereetere n'otandika biki. Kati mwe batema kakiri ka second nga 10 ne batuuza ekifaananyi kya Bobi wansi nga gwayogera ng'oluusi obadde ng'ovuma nno ovuma Shalom. Yes. N'ateeka ekifaananyi kya Bobi. Ate banabikola abasala obuntu ku TikTok oba oli ku nsonga ndala nnyo omwana ateekawo ekifaananyi ky'omuntu gw'otayogedde nako. So kati Shalom mu bufunze nze si kwewaana Shalom nze tosobola kunsuula. Shalom nze ndi mugezi nnyo sisaana beera mu bantu ba bulijjo. Nwanana nnyo just obafiitingamu. Otuyamba buyambi. Kiyinza okuyisa obubi ng'okiwulidde naye gwe genda obuuzeeko gw'otya. Omubuze gwani gw'otya. Ate omukunja atasera. Genda onoonyereze ku history wange abasomesa bonna abansomesa. I'm a nightmare. To them? Yes. I'm very bright. Nwanana bulwanyi okulaga ensi nti ndi musiru. Naye ng'oli mugezi. So that's why kati bamaama Alima bonna baali bakola dda amanyanga gabiki. Nenjogera naye mu buntu ne mugamba naye gwe ndabanga atategeera naye nja sakola mulombero Alex mukulu ate maama Alima ali. Baba mukulu tewajja kungwa n'okuzika tewaziisa. Ate nalabye mutabani wa Alex mukulu Nancy Kombi bamu myaka zinda. Si mutabani we. Muki. Ye kyagamba mutabani we mu bino eby'endongo. Yes, era aba mutabani wo. Kulumbe kumulamba akazinda lwaki okamma munno. Lwaki abadde ayogera? Gwe lwaki akalina oyagala oyogere? No. Obwo obusosozi obwo bwe buli okunwanyisa tujjewo abantu abo abakadde abo. Okute microphone since nga ffe tukyali bwana buto. Up to date okyakayanira microphone tokkutanga. Gwe olowooza nina olutalo ne mukwano gwe David lutalo olw'amaanyi. Sirina lutalo n'abantu abo ligiimu eyo. But I want them batuule bawummule. Bayimbye kulaya lwaki obasindika. Anti baganya ovaawo okukakkana mu mirembe. Shalom ne woba ne muganda wo nga muyimbi tagenda fuuka sita mweno generation nga tukyali n'abantu b'omululu nga ba top star bammwe. Nze Shalom si kyasobola yimba ssente ze nina yimbira Masaka. Masaka nsaba miliyoni emu kitundu. Ate ne top star celebrity wammwe naye asaba emu kitundu. Yes, anyo top stars bali milioni 10. Ate bana abayimbira n'ekyokunywa mu bbaala. Ngayimbira
agula soda yayingira ng'omuntu agula akacupa ka soda n'alaba legendale ng'olusi ba legendale babatadde ku kipande babatimbye kakota omuntu n'agula kyakunywa zeraba ba legendale deni upcoming nga muganda wange liri puzzle Pest Vibe baani bana abaana batandika oyimba abaana ayimbawa. That's why nali busy ne tutakola interview ne nayagala mukitegeere tetulina lutalo sirina lutalo lwonna ku bayimbi abo ba muzeeyi wabula mpakanye enkola gye bakolamu emirimu. Abannayuganda bakuwagidde oyimbye ebisaawe bijjudde oyimbye wa wajjudde ogenze ebweru okubye ate okyagenda mu kabbaala. mukadde obwakadde bwettamutte bw'aba aganye offa. Rama teyatta taata Ramaki Rama Wanda yatta taata we yeye naye mwennyini yeeyogerera nti obwavu bunzita taata aganye offa. Guno nno omulembe ne we gutuuse anti obukodyo bw'ogaggawala buli busatu. Kubba ssente, obubbi okusikira bazadde bo nga bagagga. awo nawo gaggawala. Aha kati awo waliwo akawaayiro nti bazadde bwe baba baganye okufa batte lwano obatte. osikire ebyobugagga. Aha akakodyo akookusatu kuseevinga. Teriyo kakodyo kalala. Buli gwolaba omugagga ajooga essite bwebwe obukodyo busatu bwe yakozesa. Teriyo byakulokoka kugenda gwa bigwa mu kyaki teriyo teri. Abera kwanza banga lw'omuzimu ogwankwate gwagala mpito. Anti ojja bba n'omuzimu gwo nze nkugambye obukodyo bw'ogaggawala wamma temubutegedde. Kubba kusikira bakadde bo bakadde bwe baba baavu ne wobasikira kati bakadde nga beera baavu mannya kukola nje akakodyo eyo gondi nga wapulayinga lulu number 1. aha ngoda ku lulu number 1. Ayinza okunzitira omwana akubya n'akayimba amutalina to boss emukopayo tekuwaga. Yes n'atabyafa yamanyi okufa nga ofudde miggo. Yes okufa kwe kumu omuggo nga guluma omanye tafaali ku mutwe anti ye kyonna kye kiri teri kufa kunyuma kwonna kuba kubi. So yejojo kemikutu abantu mwe bakubira sente nyingi gwe ayagala okola bino ebisigadde ojja beeranga kawo ng'ofunayo zaakulya naze sasula landiro. Waliwo ne chance ekisima kati Benta agenda bakola mu State House ku nsi teriyo kye bayita simanyi mukisa tebiriyo ebyo tokkiriza mukisa teguliyo bigambo bingi ebyagunjibwawo okuguumaaza abantu naye nga tebiriyo. Teriyo kye bayita mukisa. Bw'oba ofunye gw'osobola okubba genda obbe tolinda mukisa. Bangi bajja mu kyaki ne bawa obujulizi mukama weebale kumpa mukisa naye nga yamaze kutirimbula muntu n'amuleka ng'amumaliddeyo. n'agamba mukama wampadde omukisa. Teriyo mukisa teguliyo. Bigambo bingi ebyajja wano mbu mukama talya nguzi agirya. Mukama alya enguzi yasinga okugirya. Mukama oyo ku nguzi bali bati. Mukama Katonda alya enguzi ye kabaka waayo. Vukosi waliwo naye byotunuulira ebyapeninga n'ogamba ono gundi afudde ono n'asigala enguzi n'olabira ddala nga Katonda yenguzi. agamba mukama talya mandaazi agaliira ddala oba tewagasiise bulungi gakomyewo gasiikeko gamuddizeeyo wagabe mukama alye ku kindaazi. asha kyusa buto gw'osiikisa. tokyava kati Katonda nakubuuza ebintu ebyo ng'akuyise ate Katonda kati okufa kwange nze ntya okufa in case nga nfudde obulwadde buno obw'abanafu kyekyo ke kiyinza okuntiisa naye nze wemba nfudde obulwadde byensuubira okufa sikutya. Nze nina kufa masasi oba butwa era bwe nfanga ebintu ebyo omulambo gwange guli wummula mirembe. Zisaafa bino obulwadde bwammwe abanafu. Lwaki okyenyumirizaamu ekyokufa Of course ndihiro gwemaba nga gwakulira emiyaayu mu ggwanga. American said there is no dead hero. We are not Americans. We are Ugandans. Lwaki oyagaliza okufa amasasi? Anti of course abazira bafa masasi. Oyagala nfe musujja.
agala nfe diarrhea obwo bulwadde bw'abanafu. Nze nno Shalom gwe jase ogenda n'ondaba olw'okuba wammanyiiza amaaso. Nze nno Shalom siri nnyo omuntu wa bulijjo nga olowooza. Anti nze nnumya emitwe gwe boolowooza nti baafuna bye sinnafuna. Kyegomba akusirowooza nga yako musookera n'egombe n'afudde masasi. Era we nabadde Mmengo nabadde mmativu nnyo singa Mmengo bagamba blood clot naye nga ekiri munda bo bakimanyi. Bifala byampa obutwe ebyo. Omulimu guno nno gwe tulimu si gwa sinikiramu mannyo. Era buli muyimbi ali eyo ng'oyagala kuyingira. Biralamu eno. Esibe bbiri. Naye kati of course kye balina okukola omunafu ekyo kyalina okukola ki? Okukola. Kyongera okundaga nti baakuwa obutwa. Bino bye twenyeza. Ate blood clot zitta weegendereze. Bantu bafanye smash blood. Anti of course mba nfudde obulwadde obusajja. Omuzira yenna bw'alina okufa. Daniel Fafa buno obusujja bwammwe. Malaria. Asagala ffe ebyo. Agala offe biri ebimalayo. So okutwaliza wamu obulamu we buli bukyaliwo. Mwebale byonna ebyagenze mu maaso. Badde awo ate era tuba tulina okubeebaza bakyali baffe. Akwagala yakugambako. Agensobola ekwagala. Ekugwa kubbwa. Buli wanuupu eyankoledde vidiyo weebale nnyo. Kitegeeza onjagala. Era w'olaba nkwata ekkubo ekyamu oyanguwa. Omubi atakwagala asirika. N'akulinda n'omala okuggwayo mu kinnya. N'alyoka agamba twamulaba. Naye nga yakulaba n'asirika. Yakunyega. So, big up on yourself. Naye nsaba abalala tubakwate nga mpola. Eryajjo bikoleramu entonda agende. Oke tugambe oba agende. Essubi akamu we kava ku nju tetonya. Naye bwe bugenda buvaako buli lunaku. Etuuka n'etonya. Etuuka n'ekola ki? N'etonya. Tubadde n'omukunja atasera wa Novik Music President wa Myayo Republic. Naye kyensinza okuyigamu ebigaggawaza bisatu. Tuga omuzadde agaanye okufa bw'aba alina ssente ne saving kyekisinga obukulu. Kasente konna kokola making sure osavinga. Then n'endala muyige okulwana entalo nga muri strategically tomala galwana. Batunnyonnyodde obuzibu bwava ku Alien ne ku Benta waneeno. Era n'asaba gavumenti yita abasibe abaasibwa. Togasukana olunaku olwaleero mubeere bulungi mweraba.